يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة. Registration is in progress. Find us in Chira, Chitichifumba, Mulawa, Wakiso District, or contact us on both calls and WhatsApp 0757 802 211. Trust us with your kids. We are ready to serve you. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah. وبه نستعين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. جعلني الله وإياكم منهم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. ربنا وزدنا علما وارزقنا فهما واهدنا ووفقنا للحق لما اختلف فيه من العلم. ربنا إنك كنت عليما. أوصي نفسي وأوصيكم بتقوى الله عز وجل. وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. tumwebaza ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala atulekedde omukisa gw'obulamu. Tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala atuteebese era atusobozese okukola mu bwo ebyo byayagala ne byasiima mu bikolwa n'ebigambo. Atugabire okubikola nga tubikola ku lulwe. Musaba Allah subhanahu wa ta'ala atulungamye, atugabire okumutya, atuwa obwetoowaze, atugaggawaze n'obugagga obulungi. Okutya Allah subhanahu wa ta'ala kyabuwaze ku buli muntu yenna. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala akituyambeko. Tumwebaza muganda waffe okutujjukiza ensonga essatu ze tusaba Allah subhanahu wa ta'ala azituwe. Kigambo ekisooka okubeera nga omuntu omwagala ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala si kyangu bw'otakitwala nga kyakusaaga. Hadithi ekirambika obuzibu bwakyo Qasim oliredde oba okyali? Abantu 7 omubaka bwagamba sallallahu alaihi wasallam nti Allah agenda kubateeka mu kisiikirize kye. Olunaku watagenda kuba kisiikirize okujjako ekyo, yateekamu omuteeko n'agamba nti abantu ababiri, baami oba bakyala, warajulani. Bwagamba abaami babiri kitegeeza n'abakyala bayingiramu, kubanga annisaa'u, abakyala, shaqa'iqu rijali fil ahkam, batambulira wamu n'abaami mu mateeka g'Obusiraamu. Kati omubaka bwagamba nti warajulani, n'abasajja ababiri oba abakyala ababiri, tahabba fillah, nga bayagala ku lwani? Nga bayagalana ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala. Eyo hadithi ekulaga ekigambo ekisooka obutali bwangu bwakyo. Senga kyali kyangu yandibadde akugamba nti n'abasajja 10, naye yagamba abantu bameka? Oyala kunkakasa nti ffenna tubalina. Ndowooza ffenna ekisiikirize tukimaze. Siikirize mwe tuli olowooza? Aba naye olowooza agamba babiri?
olowooza agamba babiri Muhammad boti bwokitegeera nti abantu babiri Hudhaifa abantu abo bali babiri warajulani bali bameka basuka mu babiri wama Habibu bali bameka ayogedde babiri Aliyo bali babiri bali bameka warajulani n'abasajja babiri bali babiri bebaluwa omwami n'omukyala naye ali abantu abo ababiri kiryanga enjovu bebaluwa Muhammad Saleh bebaluwa gwe wenyini abantu abo omuntu ali omu abantu oyo ali omu kubanga rajulani kiregeeza nti gwe wotosookerwako gwe kati olwotya Allah akwetaaze omuntu omulala gwokozeeko ekyo ne mubeera bameka alinganga akwetaaze omuntu atya omuntu ali omu takugamba nti gwe Muhammad Saleh funayo Abubakar ofunayo ne Sulaiman gwe wennyini gwemu kati akwagazaayo omuntu omu otegeera obuzibu bw'ekigambo ekyo naye mu bonna bw'owangadde nabo mu masomero ng'oli mukulu muvubuka kuva mu sekendule paka lwewagimaliriza nga tomulinaamu omuntu oyo omu abagenze ku university mugivuddemu ng'omuntu oyo omu tomulina gwe musobola kubeera ng'okola naye peya okukola ekyo musobole okufuna obulungi obwo ne mukyala wo tomwagala ku lwa Allah bakyalo bawasizza naye taliimu buli omu amanyi lwaki ali ne mukyala we tojja kunoonya omuntu omu mu booluganda wazaalibwa ne baganda bo ne bannyoko naye oyinza okuba nga tolinaamu gw'oyagala ku lwa Allah nga baganda bo ne bannyoko obaagala lwakuba bwe muzaalaganwa b'okoze nabo b'owangadde nabo Allah akwagazaayo ogwo nga wamwagala ku lwa Allah naye ng'akwagala ku lwa Allah oba otegeera nti hadithi ekigambo ky'omubaka kyabagamba thalathun man kunna fiihi wajada bihinna halawata al-iman nasalu Allah an yu'inana alayhi sawa Allah subhanahu wa ta'ala akikola hatya akituyambeko okay kabadde ka ta'liq katono naye hadithi eyo olwengisoma empa challenge empa okusoomoozebwa ereka okusoomoozebwa ti mu miteeko omusanvu gw'oli muguluwa gwe kisikiriza kya Allah ogenda kibeerera mu muteeko ki imamun adil anta imam mubakulembeze toliimu sibwe goli washabun nashaa fi ibadati llah abantu boonoona obuvubuka bwabwe naye hanian lishabin yeesiimye omuvubuka nga ameredde mu buvubuka bw'ati naye nga ameredde mu buvubuka bwe
mu kusinza Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qalilun mahum, babalibwa ku ngalo. Abavubuka abamerera ne batandika obuvubuka bwabwe nga bawangalira mu kusinza Allah subhanahu wa ta'ala, ne bayita mu kiseera ekyo Allah bw'aba kibayisizaamu kya myaka 29, kuba kitandikira ku myaka 14 paka eri ku 39 n'okiyitamu ng'otya Allah subhanahu wa ta'ala, ng'osinza Allah. Hani'an lak. Oba ekyo wekikulema rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masjid, obeera mizikiti tuaddi salatul jamaa, osale sola ze jamaa, obeera mizikiti nga osoma ku Qur'ani, obeera mizikiti nga osoma, obeera mu hilaq adh-dhikr, obeera mizikiti. Nakyo obeera okulaba nga omuzikiti ogubeera mu lwalumu. Abaagala nga olina b'oyagala nga obaagala ku lwa Allah, nabo bawammanta tobakola otya? Tobalaba. Tukulinde ku kinene. Omuvubuka eyeyawula n'omukyala n'alema okubeera naye olw'okutya Allah subhanahu wa ta'ala, noonya parking. Naam. Ngamanshi, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Shenzikirizibwa okusaala mu Luganda mu swala eza sunna, naddala ku sujudu, ku rukuu ne ku tashahudi, nentekeramu awo Oluganda lwange. ما لكم mpaka yatugamba sallallahu alaihi wasallam nti sallu kama ra'aytumuni usalli, sallu kama ra'aytumuni usalli. Bw'oba okakasa nti Muhammad bw'atyo bwe yasaala, saala bw'otyo. Bw'obanga okakasa nti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yasaala bw'atyo, kola ki? Saala bw'otyo. Naye Muhammad tasaalanga bw'atyo. Ekyo kitegedde? Swala oba yawateeka oba yawa sunna tetumala gagisaala, wabula tugisaala ng'omubaka sallallahu alaihi wasallam bwe yakola atya? Bwe yagisaala. Fahimtu? Bw'oba okakasa nti Muhammad si bw'atyo bwe yasaala, tobisaala ebyo, bireke. هذا أمر. الأمر الثاني مفهوم الصلاة شرعا، مفهوم الصلاة شرعا ekiyitibwa essola mu mateeka g'Obusiraamu aqwaalun wa af'aalun makhsuusa. Aqwaalun wa af'aalun, biba bigambo na bikolwa, naye si buli bigambo, wabula makhsuusa, bigambo byanjawulo, bikolwa byanjawulo, si bya bulijjo. Si buli kigambo kyoyagala nti okyogera mu swala. Ajabani, olw'okusatu nabadde nsoma, era nabadde mu darusu muno, hadithi ya Muawiya ibn al-Hakam ng'anyumya, yaliko mu swala, n'awulira omusajja ng'ayasimula. Muawiya n'amugamba nti yarhamuka Allah. Naye basahaba tebaayogera, wabula kigambo ekyo kya Luwarabu, kigambo ekyo kya Luwarabu, n'okuba dduwa, n'okuba ki?
dua. Naye basahaba bamutunulira amaaso mpaka lwe yawulira nga afundawalizibwa. faramaniyan alqawm biabsarihim, abantu nga bamukyuka ne bamutunulira n'amaaso gaabwe. Yatuuka okugamba nti wathaqula umma yahu, mama wange wanzaala naye ngaafunye ekizibu. Abantu tebakoma ku ekyo, bagenda mu maaso n'okukuba ku bisambi. Naye gye bigenda ebyo yabifuna ku banne, n'alindirira oba omubaka ate yagenda mukola atya. Naye ekigambo bugambo ng'ate kya Luwarabu naye sekiri mu bigambo by'omuki, tekiri mu bigambo by'omuswala. Abaali bamanye ebyeswala bamutunuulira entunuulira eyamumalako emirembe. Tegerekese omubaka sallallahu alaihi wasallam bwe yamaliriza hadithi mpanvu yamugamba nti inna hadhihi as-sala, eswala eno la yasluhu fiha shay'un min kalami nnas, la yasluhu fiha shay'un min kalami nnas. Eswala eno tebeeramu, eswala eno tebeeramu, tegwanamu buli kigambo mu bigambo by'abantu. Tomala gateeka mu swala gwe byosanze mu bigambo. Eswala aqwalun wa af'alun makhsusa, bigambo byanjawulo ebirina we bitandikira era birina nebikola bitya nebikoma. Tuftatahu bitakbir, biggulwawo na takbira. Tolaba takbira eyo? Takbira eyo giraba? Okumanya byanjawulo ne subhanallah kutendereza. Naye tokkirizibwa gamba nti mu kifo kya takbira kanteekewo subhanallah olwotandika eswala. Bigambo makhsusa. Omubaka yabiyigiriza. Era kyeyava yagamba mu hadithi ya musii'u salatuhu, yamugamba nti idha qumta ila salati fakabbir. Oyimira mu swala leeta ki? Leeta takbira. Tamugamba nga ko leeta subhanallah. Bigambo byanjawulo. La yasluhu fiha shay'un min kalami nnas, innama huwa at-takbir wat-tasbih wat-tahmid. Ate buli kimu kirina we kibeera, buli kimu kibeera we kikola ki? Buli kimu kirina we kibeera. So eswala gye tumanyi omubaka sallallahu alaihi wasallam engeri gye yagisaalamu, eswala gye tumanyi ebigambo byamu n'ebikolwa byamu byanjawulo. Faayo olabe ng'ogisaala mu ngeri yaayo ey'enjawulo. Obitegedde? Thalithan, abawali mu mwebale kulumirirwa. Kubeera omuwulidde nga ku sujudu, simanyi n'oluvannyuma lwa tashahud. Mwebale kulumirirwa ku dua. Masha Allah. Mwebale kulumirirwa dua. Naye kale senga mwalumirirwa ekisinga ku dua. Kubanga edduwa layisa bihatimin walayisa bilazimin fi ssala. Edduwa ezo zemulumirirwa abantu, nti omuntu ayagala kusaba mmotoka myufu teri lazimu fi ssala. Ayagala kusaba mukyala wa figures tekiri lazimu mu ssala. Bw'aba akisobodde fa biha wa ni'ma, bw'aba takisobodde akikola ate? Akireke. Obukulu bw'esswala kyekikulu okusinga edduwa zemuteekako essira. Kikyentegeeza kale abantu nga batamanyi Luwarabu, senga mwafaayo ku arukanu wa wajibaatu swala ne muzibaddiza ne mbakkiriza bazisome mu Luganda, kyandinsingiddeko. Nanditegedde nti mulina ensonga, kubanga ensonga y'abawali mu bonna
abazanyira mu kino baga nti abantu bonna tebamanyi Luwarabu ate balina obwetaavu. Al-Fatiha yabalema okusoma. Gye mba musooka obakkiriza basome mu Luganda. Amatenda amalungi gonna ga Allah. Omuyitirivu w'obusaasizi. Omufuzi w'olunaku lw'enkomerero. Kuba eno yaabwe etteeka mu swala. Senga mwabagondeza eyo ne mubakkiriza ekyo. Naye la ahadun yaqulu bidhalik. La ahadu yaqulu bidhalik. Tewaliwo ekyayinza kikkiriza ku muntu ng'akimubuuzizza. Tewanga Al-Fatiha ngisome mu Luganda namuga nti namukkiriza taliyo. Naye ng'eyo yabwatteeka. Naye n'obasanga ku kitali kyabwatteeka nga yutiluuna nafas boogera ebinene n'ebitono muga nti soma Oluganda lwo. Muli beesiimu ddala. La hawla wala quwwata illa billah. Sirabangayo muwalimu alumirirwa basaaze ku swala zaabwe amuga nti tashahudi bweba yagaana gisome mu Luganda. Ayi Allah sokusaasira ku Nabi Muhammad n'abantu b'ennyumba ye osene ku Ibrahimu n'abantu b'ennyumba ye mazima gwe nno gwe omuyitirivu gw'okutenderezebwa teri yayinza kikugamba. Temuli beesimbu. Bameka abalemererwa okusoma tashahudi okugimanya? Bameka abakyalemereddwa? Lwaki temubata? Naye ne mutuuka ku kintu ekitali kyabwatteeka mu swala ekyo kati tubakole batya? Oba olugwala asoma olugwala lwe aleme kusubwa n'asubwa atya okugamba ku Allah nga bw'ayagala kalina y'ennyumba. La hawla wala quwwata illa billah. Ndowooza kuleetayo bupya. Wa illa la ara dhalik. Muntu bw'aba tanoonya bupya esswala mugireke. Esswala mukole mutya? Mugireke. Wakati wa takbira, takbiratul ihram ne salam mulekeewo wabeere mu lulimi olwo buli omu mwakola atya? Mwasaalira olulimi Oluwarabu. Faayo oyiga esswala mu lulimi lwayo Oluwarabu ogisaale. Omuntu bw'aba alina kyayagala ddala, bw'abanga alina kyayagala ng'alaba ayagala kisomera mu swala ye, kusabira simanyi muzadde, simanyi kusabira baana, atwale obuvunaanyizibwa. Addiinu yusur, eddiini eno nyangu. Walan yushadda ahadun hadha ddiini illa ghalabahu. Agikaluubiriza agirabanga enkaluubirizu gweremerera. Edduwa y'omuzadde okujja nga toyagala bazadde bo bw'oba oyagala okusabira mu swalayo. Edduwa y'omuzadde omutayinza giwa lunaku kugikwata tetwala ssaawa. Rabbi ighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Eyo yakulema okukwata. Eyo yalema omuntu okukwata. Ajagala mu Luganda ya nkulu nnyo ate y'abazadde ate wali Allah yanukuleka ati gwe mulagajjavu. Kati sigaza obulagajjavu bwo tobutukuba. Bw'oliba oyagala kusabira abazadde bo ogenda kutwala obuvunaanyizibwa oyige babasabira batya. Oyagala kusabira baana al-ad'iyatu al-ma'thura nyangu nnyo. Rabbi habli min as-salihin yakulemera kuki? Rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyiba innaka sami'u ad-du'a yakulemera kuki? Rabbi ja'alni muqima as-salah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a yakulemera kuki?
nduwa nyangu nnyo oyakusabira abasiraamu rabbana ighfir li waliwalidayya walilmuminina yauma yaqumu lhisab yakulemera ku kyedduwa eyo bulungi kyobwo bwokakasa nti oyagala bugamba Allah nga tabumanyi obutayingira mu rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar bulungi kibo bw'osuubira nti gwobumanyi Allah ya'lamu ma tukhfi as-sudur ya'lamu kha'inata al-a'yun wa ma tukhfi as-sudur Allah amanyi n'okutemya obutemya Allah amanyi amakulu g'okutemya n'entunula Allah amanyi amakulu gaazo Allah teyeetaaga kwogera ku nnyo okumanya biki by'oyagala wa ya'lamu ma yasluhu laka fi dunyaka wa akhiratika amanyi ebirungi gy'oli ku duniya yo ne kuki ne ku nkomerero yo twala obuvunaanyizibwa eddwa z'oyagala okusoma ziyige bw'oba oyagala zisomera mu swala osobole ozisoma mu swala mu lulimi lwazo oluwarabu wa akhiran amaanyi abantu ge bateekako kino bakulowoozesanga mu swala mwokka mwe muli ebifo byanukulirwamu okusaba naye agamba nti anti kino ekifo kiriko ashuwalensi ey'okwanukulwa ate ekiri olubereberye nga tetunnayingira mu swala kyo kyalagawa lwaki tobagambye basomere awo egamba hadithi ey'omubaka sallallahu alayhi wasallam eri entuufu enonfu mbaka yagamba nti adduau la yurad ma baina al-adhani wal-iqama teriko kakwakulizo sika luganda sika luzungu sika lutwala tugende aga nti edduwa teddizibwayo Allah tazzaayo edduwa ya muntu eyo gyasabidde wakati w'okwazina n'okukima esswala maatha hadath kyekyabeerawo lwaki awo awatali niqash awatali wayinza kugamba tosoma luganda lwo lwaki awo siwe tutadde essira kabula sala nga bwolaba basajja bakulu bwe bateeka essira ku baada salaam oluvannyuma lwa salaamu essira baaliteeka awo mu dduwa ne bawangaala bwe batyo mpaka oluwangaazi bwabwe bwonna naye bwe babeera mu kiseera ekisabirwamu bakiyitamu lukwakwayo olutula ku tashahud ng'agyokya mu dakiika emu salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ate olumaliriza allahumma anta salaamu ekifo ekisabirwamu okirese wali ati wafuula ekirala ati kiwateekamu essira fama hatha ya nas mbaka bamubuuza nti ayu duau asma edduwa ki Allah gyasinga okuwulira n'okwanukula naga nti jawu fi llayl essola omuntu gyasabidde mu matumbi budde ekiro lwaki awo siwe mukubiriza abantu tewaliwo kakwakulizo tewaliwo kakwakulizo ka lulimi ekyewuunyisa tewaliwo na kakwakulizo kakubeera ng'omaze kusaala edduwa y'ekiseera ekyo teriko kakwakulizo kakubeera nti oseese kukola kutya osoose kusaala gwe tulaba hadithi ombaka gyagamba sallallahu alaihi wasallam nti man ta'arra min al-layl bimaana man istayqadha min al-layl muntu yenna bw'azuuka obudde obw'ekiro n'atendereza Allah n'entendereza zino la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahu al-mulku wa lahu al-hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir eyemu n'agamba nti walhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illa Allah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah n'agamba nti bw'amaliriza kyonna kyagoberezaako Allah akyanukula bw'amaliriza n'agamba nti allahumma ighfirni ay Allah nsonyiwa Allah musonyiwa bw'agamba nti allahumma arhamni ay Allah nsaasira Allah musaasira bw'agamba nti ay Allah ndekera Allah mulekera bw'asaba Allah oluvannyuma lw'entendereza ezo
namugamba nti ai Allah ngabirira, Allah akola atya? Amugabirira. Bimaana ti kyonna kyosabye Allah oluvannyuma lw'okutendereza okwo Allah akikola atya? Tekulika kwakkulizo ka swala. Oluvannyuma n'agamba ti fa in tawaddaa wa salla, senga agenda mu maaso amaze ebyokusaba kikwe n'afuna wuzu n'asaala, qubilat salatuhu, ne swala ye Allah agikola atya? Ekitegeeza nti okusaba kubadde mabega, tekuliko kwakkulizo ka wuzu, tekuliko kwakkulizo kaki ka swala, ne kuliko assurance nti Allah akola atya? Ayanukula. Tewaliwo yali akubaganya empawa mba walimu abafaawo akozesa Luwarabu oba akozesa Luzungu, tewaliwo kwakkulizo. Naye abantu babeera ku kino ne bakulowoozesa nti oba oliawo teriiyo wantu we balina kusabirira bano abatasobola kuteeka bye baagala mu lulimi Luwarabu, oba teriiyo wano weewano. Anasila kujjako mwagala kuleeta bupya, mwagala kuleeta bupya, naye haihata nga mugenda bujja wa teri bukadde الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. Si buli kigambo nti mujja kukireeta ebyessola byanjawulo mu byemmanyi. Olulimi Oluganda simanyi, Lusoga simanyi, Lunyankole lulinde ebweru wa swala. Wallahu a'lam. Kibaluma ki duwa zammwe ze mutasobola kusoma mu Luwarabu, mugende mu bifo ebirala mujja kusabirayo, naye wali assurance Allah akola atya? Ejja kubyanukula. Olunaku bwe muli nkakasa nti n'ebyobwetteeka mu swala bikyusibwa ne bizzibwa mu nnimi endala ne mubirumirwa, lwe ŋŋenda okukkiriza na kino ekitali nnyo kya nsonga mu swala, lwe ŋŋenda okukkiriza nti oba oli awo kemutadde biri, kuba biri bye bisinga okubeera ebyaki? Ebyensonga, okusinga kiruwa kino kyemuteekako ki? Kyemuteekako essira, newe munaabanga mukyasiba bino nabiri tebijja kuteebwa. Wallahu a'lam. Agamba nti salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ku nsonga eyo yennyini ndowooza agamba nti okuva ku maviivi ngamba ya swala, agamba nti okuva ku maviivi maamuma ayogera kigambo kyagamba nti rabbana lakal hamdu, oba agamba nti samia Allahu liman hamidahu. Omubaka sallallahu alayhi wa sallam aqulu wal ilmu inda Allah. Essola teriimu intiqal, temuliimu kujjulukuka illa bidhikrillah. La nantaqilu min mawdi'in ila mawdi'in illa bidhikrillah. Wa likulli mawdi'in dhikrun yakhussuhu. Enzijulukuka yonna mu nzijulukuka z'omu swala tujjulukuka na kutendereza Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Ate buli we tuba tujjulukuse ne tulaga waliwo okutendereza okweyawuliddewo, tewaliwo kifo kye tutuukamu nga kyo kyakusirika busirisi, wabula buli kifo kyogendamu kirimu entendereza ekikola etya? Ekyeyawulidde. Hadha yattafiqu alayhi jamii al-ulama. Abawalimu bonna ekyo bakikola batya? Bakirambika. Era obuzibu buli mu kifo kimu ekya arrafu min arruku'i, الرفع من الركوع إلى الاعتدال. obuzibu buli mukuva mukutambulukuka okuva mukutama okudda mu kuyimirira, bikhususi al-ma'mum, kubikwatagana ne ma'mumu yekka bwe wali obuzibu.
amma al imam kisigala nga kiri bwe kikola kitya bwe kiri nti la yantaqilu illa bidhikirin wa idha atadala tajulukuka kuva mu kukutamu okujjako nga atendereza Allah waliwo entendereza gyakozesa ate ne bwamala okwesimba era alina okutendereza kwakola atya watendereza imam tuli wamu obuzibu buli ku muntu ogwo kugwe bayita ma'mum amma al imam wal munfarid embeera eryetya eryemu ekanyizibwako emanyiddwa nti omuntu ajjulukuka na kigambo nti samia Allahu liman hamida kabeere nga ali omu oba abeere nga ye imaamu ekyo kye kigambo kyaleeta ng'akola atya ng'ajjulukuka okuva ku maviivi okugenda okuyimirira kye bayita i'tidal era bw'atuuka mu i'tidal mu kwenkanankana dhikiri emanyiddwa omuntu agamba nti ekitone ennyo rabbana laka alhamdu oba rabbana walaka alhamdu kyaba akozesezza kituufu eyo yeduwa entono naye yeeyongerako okusinziira ku kumanyako obuzibu buli ku muntu omu ayitibwa ma'mum omugobereza asaalidde emabega waki wa imaamu yenna olwa hadithu omubaka gyagamba sallallahu alaihi wasallam wa idha qaala ti imaamu bwagamba nti samia Allahu liman hamidahu imaamu bwagamba nti samia Allahu liman hamidahu omubaka yagamba nti faqulu mugambe nti rabbana walaka alhamdu huna awana wewava omushikila omubaka yagamba nti bwagamba nti samia Allahu liman hamidahu mwabagoberezi mukole mutya mugambe fatawassa al ulama fi al amr abawalimu ne babeeranga baagaziwa mu nsonga eyo saagala kugamba nti baayawukana kuba tebalina we beegattira ne bakkiriziganya baawukane tebalina we bakuŋŋaana nga bwe tukuŋŋaanye wano nebaga nti ekyo tukyawukanyemu tegeregese bulungi wabula tawassau buli omu n'alambika ye kyakola atya kyalambise okusinziira ku bwategedde ennasu eyo tawassau fi l amur abamu ne bakirekanga bwe kiri nti ye ma'mumu ekya samia Allahu liman hamidahu tekimuliiko wabula agambe bugambi nti rabbana walaka alhamdu abamu ekyekisinga ekyo abantu ekyo bakitambulirako nnyo hatta ku haramain Makka naki ne Madina abantu yuballighuna al aswat batuusa amaloboozi bwe batuukaawo imaamu ogenda okuwulira kati samia Allahu liman hamida ogenda okuwulira atuusa eddoboozi kati rabbana walaka alhamdu kubanga n'atuusa ali mu baki ali mu bagoberezi obitegedde naye naqulu wal ilmu inda Allah nti ekituufu kiri nti n'omugoberezi naye aleete samia Allahu liman hamidahu nga imaamu we ebeere entendereza naye gyajjulukuka nayo okuva mu kukutama tegerekese bulungi kubanga bw'atyo omubaka bwe yakola atya bwe yasaala bw'aba bwe yasaala n'atugamba tusaale nga bw'asadde yajjulukukanga na kigambo ekyo samia Allahu liman hamida ffenna buli anaasaala ajja kujjulukuka na kigambo samia Allahu liman hamidahu okukwataganya hadithi eri sallu kama raaitumuni Muhammad sallallahu alaihi wasallam tajjulukukanga kuva ku rukuu na kigambo rabbana walaka alhamdu takikolangako tuli wamu ekyokubiri kaati kino kyagambye nti faqulu rabbana walaka alhamdu kati ate ekyo kyawa ekyo omubaka sallallahu alaihi wasallam yali atuyigiriza duwa oba dhikiri yaki y'omu i'tidal kubanga esomebwa mu kyama fa'allamana
ma naquluhu ba'da al-i'tidal. Nabeera ng'ekigambo ekyo yali atuyigiriza kye twogera wali mu kiseera kye tutamuwulira ng'akola atya. Teyali namubuuza. Nga bw'olaba mu du'aul istiftah ayina ebigambo byayogera ngaawo nga tebiwulikika, aleese takbiira kyokka tannasoma, naye ayina byayogera awo mu kyama. Abu Hurairata radiyallahu anhu yamubuuza nti araaita sukutaka, owange omubaka wa Allah, olaba okusirika kw'osirikaawo bayina takbiiri wal qiraa, wakati w'okuleeta takbiratul ihram n'okutandika okusoma alhamdulillah rabbil alamin, ma taqulu, oba oyogera bigambo kyawo. Omubaka n'atubuulira Allahumma ba'id bayni wa bayna khataayaya kama ba'adta, mpaka gyekoleeta. Kakati ne mukuva mu kukutama mu i'tidal, omubaka alina ebigambo byayogera naye ate byogerwa mu ki? Byogerwa mu kyama. Bw'aba abyogedde, bw'aba amaze okuvaayo mu kutaamulukuka, abaffe ayogera ki era naffe twogere ki? Tugambe nti rabbana walaka alhamd. Era jamii abawalimu bonna ekigambo ekyo bakireeta mu adhikaari al-i'tidal. Ekigambo ekyo nkiraba mu adhikaar za luvannyuma lwa kukola kutya? Kutaamulukuka. Tekiri mu adhikaari za kukola kutya? Za kutaamulukuka. Okitegedde takhriji eyo? Ekyokusatu, mwana wattu senga dhikiri ya rabbana laka alhamdu oba rabbana walaka alhamdu tunagiteeka mu kutaamulukuka, mu i'tidaali mujja kuba musigadde weereere. Mu i'tidaali wajja kusigala tewaliwo kutendereza. Okiwakanamu? Kati ma'amumu avuddeyo, imaamu yavuddeyo n'ekigambo kye, ye imaamu agenda kuvaayo sami'a Allahu liman hamida. Bw'anaatuuka awe amaze okuvaayo yalina ebyokutendereza, rabbana walaka alhamdu. Senga akomyawo ate asobola n'okweyongerayo, rabbana walaka alhamdu hamdan kathira tayyiban mubarakan fihi. Ate asobola okweyongerayo, rabbana laka alhamdu hamdan kathira tayyiban mubarakan fihi mil'a as-samawati wa mil'a al-ard wa mil'a ma shi'ta min shay'in ba'da. Ate asobola okweyongerayo, rabbana laka alhamdu hamdan kathira tayyiban mubarakan fihi mil'a as-samawati wa mil'a al-ard وملء ما شئت من شيء بعده أهل الثناء والمجد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. ويقرأ قلوجا وكما أيو الإمام كاكتي ma'amumu senge dhikri yena anajireetanga ye mujjayo yena akola bwati rabbana lakal hamd. Kati bwatuuka ekifo ekyo kigenda kubeera khaliyatun min adhikr. Ekifo ekyo kigenda kubeera nga tekirimu kukola kutya? Tekirimu kutendereza. Wala yaqulu bidhalika, tewali wayogerera bwatyo min alulama. Famin alqawlain, mu bigambo ebimeka? Ku bigambo ebibiri, alladhi yadhharu lana wal ilmu inda Allah, ekisinga okutweyolekera okumanya okusinga kwa Allah subhanahu wa ta'ala, nti ne bw'oba ma'amum n'oba imam ne bw'obeera osadde wekka, dhikri ekujja ku mavivi tugamba nti sami'a Allahu liman hamidahu. Tegerekese bulungi ensonga eyo. Mashuhuru Hasan Salmani mu kitabo ekiyitibwa akhta'ul musallin, ebyo byonna byenjogedde mwana wattu yabiteekawo bulungi n'abigaziya. Ayagadde asobola okugenda n'agitunulako ensonga eyo, ajja kwegasa. Wallahu a'lam.
القول المبين في أخطاء المصلين كتاب كيري القول المبين في أخطاء المصلين كما مشهور حسن آل سلمان القول المبين في أخطاء المصلين والله أعلم. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Mu kitundu w'empangalira imaamu kati enkola eriwo buli lwe tumala esswala ng'atugamba nti tutereere tusaalire abafu baganda baffe abattibwa mu Falasitini nga tusaala salatul ghaib. Ekintu ekyo kituufu? Bid'atun wa lam yusbaq ilayhi. Bid'atun lam yusbaq ilayhi. Wa khayrul hadi هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبقى صلى الله عليه وسلم كمنيمبي كوي والعلم عند الله جهاد زابيرانغاو نزتوالا obudde ngera abantu abafa mwana watwalaga nti olwali wali abafudde olwali wali abafudde gundi afudde sibe guli naye tetumulabangako nga nkolaye nti oluvannyuma lw'esswala nga sallallahu alaihi wasallam kati mujirire tusalire abakoze batya abasifiridde je bafiridde mu lutalo. Fa lam yakun min as-sunna tekiri mu sunna ekyo imaamu wammwe kyakola wabula ekiri mu sunna mukubanga senga kubadde kulumirwa senga kuba kulukola kutya senga kuba kulumirwa ombaka sallallahu alaihi wasallam obusiramu bwabiranga bofina embeera eyakazigizigi ombaka sallallahu alaihi wasallam kana yaqunutu fil fara'id inda an-nawazil umbeera zifanako bwezityo ombaka yasomanga qunut ng'azisoma mu swala zino ezaki ez'obwetteeka naddala nga waliwo ekigudde ku buki ekigudde ku busiraamu. Singa abadde ayagala kiwaafaka sunna yandibadde nga ateekamu kunuutu mu swala munda so si luvannyuma lwaki so si luvannyuma olwa swala. Hatha wal ilmu inda Allah. Ekikolwa kye bid'a wa dalala n'obubi bwakyo dalala bubuze. Agamutse assalamu alaikum wa rahmatullah. Obutakozesa bintu ebimu mu toilets kikoma ku magumba gokka oba n'ebintu ebirala ng'ensigo katugambe ensigo y'omuyembe ekikongoliro okuva kasooli nabyo tetubikozesa oba kikoma ku magumba gokka? Oleese ebyewuunyo ensigo z'omuyembe ssebo nazo zatuuseeyo oleese ebyewuunyo nannyini kibuuzo naye naffe tubiwuliridde ku ggwe naye nahana sallallahu alaihi wasallam an nastanji biraji' ombaka sallallahu alaihi wasallam yatugaana okubeera nga twerongoosa ne obusa bw'ensolo obusa yabutugaana sallallahu alaihi wasallam n'atugaana okwerongoosa n'amaki n'amagumba nga bwe byajja mu hadith. N'atulaga sallallahu alaihi wasallam nti illa ensonga eri emabega waakyo ta'amu ikhwanukum min aljinni, ta'amu ikhwanukum min aljinni, mmere y'abaganda bammwe mu maki mu majinni naddala ebyo ebisomeddwako erinnya lyani erinnya lya Allah subhanahu wa ta'ala. Kale kwali kubeera nga omubaka sallallahu alaihi wasallam aprotectinga ebitonde ebyokulya byabyo kimu, n'ekyokubiri kwali kuprotectinga ffe kubanga tetubiraba binanyini haki eyo. Ojabiko senga yatuleka mwana wattu twandibadde tubinyiiza
nekyandivudde mu kubinyiiza nga nabyo bikola bitya, nabyo nga bitunyiiza. Kale ekyo omubaka sallallahu alaihi wasallam yakituwa asobole okukiipinga emmere y'ebitonde mu bitonde bya Allah subhanahu wa ta'ala ng'eri ki, ng'eri safe, ate era naffe atuprotectinge ku buzibu bwe twandifunye ku bitonde ebyo senga tubirumbaganye ne tukozesa obubi ebintu byabyo. Tegerekese bulungi? So tetubikozesa. Kati emiyembe gwoyogeddeko, nasalullah alafu wal afiya, ekisooka tegwajja mu nassu mu nassu tegukola gutya, teguliimu. Naye nga bwe kiri ekyokulya kisobola okuyingira illa ensonga eri kubiri esobola okubeera nga tashimaluhu, esobola obikola ki, esobola obitwaliramu. Kale nno byewale. Naye n'omulembe gwe tulimu kiri baid. Olaba temukyamanyi na bikookooma, muntu tamanyi na bikookooma, owudde bulungi? Kati kiri wala. Ebintu ebyo bikozesebwa muntu ng'ali oba mu nsikosiko oba mu ddungudungu bwe bityo. Naye ng'oli fil imran mu ifuka toyawa gyogenda osangamu eggumba. Baana abo n'obusa bajja kutuuka nga tebamumanyi, Kati nasalullah alafu wal afiya, bigenda bifaanagana. Naye hukumu osigala ogimanyi n'olemererwa senga otuuka mu mbeera efaanako bwetyo n'obeera nga weekuuma. Wallahu a'lam. Agamba nti assalamu alaikum warahmatullah. Nsobola okusaala duha n'ensaala yeerakanga nnya oba eraaka zange nga ziizo, nenvaawo neŋŋenda nenkola ebirala nenkomawo nenyongerako endala? Abaffe nzikirizibwa okusaala nnya nentoola salaamu, nnya nentoola salaamu, nnya nentoola salaamu? La a'lam bidhalika ba'san, wallahu a'lam. Sikimanyiiko kikigaana maadaama nga obudde bwayo bukyakola butya, obudde bwayo bukyaliko, obutandika n'enjuba okusituka neyenkanankana ekigero ky'olunyago oba ekigero ky'effumu okutuuka ng'enjuba tennaba kubeera nga etuuka wakati w'eggulu. Nga n'ekiseera kyayo kisinga okubeera ekirungi kyekiseera ng'obudde ddala buziemu akabugumu. Omubaka yagamba sallallahu alaihi wasallam nti salatul awabina hina tarmaddu alfisal, salatul awabina hina tarmaddu alfisal. Eswala eyo nnungi nnyo mu kiseera alfisal bwe buyinja, tarmaddu we bufunira ebbugumu, saawa ziba zigenze mu 3 kitundu awo 3 kitundu 4 kitundu awo ddala akabugumu kaba kakoze katya, kaba kazze nga kasobodde n'okuyingira mu buyinja. Naye olaba nga omubaka sallallahu alaihi wasallam waliwo eswala nga zirina erakaa nga ziwerako. Kati eswala ya duha ekigero ekitono 2 si bwe guli, naye zisukkawaawo ku mmeka? Zisukkawaawo ku 2. Tozisaala nnya nga bw'olaba salatul layl, naye efaanagana bwetyo. Muntu asobola okugisaala neyeebaka ng'asaddeyo witiri, n'azuukuka n'ayongereza we yakoze atya, n'ayongereza we yakomye. Kadhalik muntu bw'aba ayagadde yasadde 2, bw'aba ayagadde okwongerako ng'obudde bukyakola butya, nga bukyaliko akkirizibwa. Walidhalik olaba nga ba'dul ulama abamu ku bamanyi tebaawula wakati wa al-ishraq ne duha. Baga nti eno duha ekola etya, weekola etya, weesookera. Abalala bagituuma ne baga nti eno ishraq ne bajawula. Naye ojja osaala mmeka? Saala 2 otoole salaamu, saala 2 otoole salaamu. Tosukka ekigero. Is it 8?
munana. Abamu ku bawalimu bagamba teriiko hadd. Abamu ku bawalimu balaga teriiko ki? Teriiko hadd. Naye ndowooza ekisinga okutebeekerako obwongo bwange kwe kubeera nga omunaana amthal. Wallahu a'lam. Assalamu alaikum warahmatullah. Imaamu akkirizibwa okukozesa ensoma ez'enjawulo eza Qur'ani mu swala emu makulu n'atandika n'olusoma lulala ate n'ayingira n'olulala era mu swala eyo yennyini. Kasita abeera nga mutqinun lilqira'at, ekisooka zonna zifaanagana ensoma, tekuliiko esinga ginnewaayo. Ebbanga lyamala nga gyasoma agimanyi bulungi, kyekisooka nti akkirizibwa okukozesa gy'akoze atya gy'ayagala. Ekyokubiri kwe kubeera nga afaayo kubaasaaza kuba Allah subhanahu wa ta'ala bakakasaako okusirika n'okuwuliriza. Baasaaza Allah bakakasaako al-insat wal-istima', okusirika n'okuwuliriza. Nga n'ekiri emabega w'okusirika n'okuwuliriza kufaayo okufumiitiriza ku maki? Ku makulu g'ebyo ebisomebwa n'okutegeera amakulu gaabyo n'okubifumiitirizaako. Naam. Naye kati bw'osaaza qiraat tebazimanyi, kati tushigil otawanya obwongo bwabwe ne batuuka okubeera nga n'okubuusabuusa mu bye basadde. Abamu bavaamu nno ssebo n'obunyiivu nga banyiivu. Ate asoma biki ebyo? Omulala asobola okuga tamanyi na kusoma Kulaani. Asoma Kulaani enfu. Kale nno kya buvunaanyizibwa ku muraatu haala al-ma'muumiin, okufaayo ku mbeera yaabo bw'okola otya, bw'osaaza. Yesu omanyi ensoma ez'enjawulo, naye ate bw'osaaza tebazikola batya? Tebazimanyi, kati wandisaazizza kye bamanyi. Omubaka sallallahu alaihi wasallam olaba mu kuwanvuya n'okkendeeza, omubaka yagamba Muadh namugamba nti mabegawo waliyo ad-da'if wal-kabir was-saghir wa dhal haja, ng'amuwa ogamba nti bw'obanga byokola byonna mu swala ng'okulembedde abantu mbwonga obuteekamu okufumiitiriza ku b'okola otya? Ku b'osaaza. So wadde nga kyandibadde nga kikkirizibwa, naye kigwana mu bantu ddala nga boogenda okusomeramu ekyo nga kyogenda okusoma bakikola batya? Nga bakimanyi, oleme kutawaanya ndowooza zaabwe na mbeera zaabwe na butebenkevu bwabwe mu kusaala. Kitegeeza nti kijja kuddayo nti bw'obanga abantu bawangaaliramu okakasa ne hafusu nayo tebagimanyi, naye bo bamanyire okikola kitya? Ogiwuliriza wano e Uganda. Someeyo, basomereeyo. Barakallahu fiik. Bw'onoogenda mbasoma mu kitundu nga ishtahara fihim qiraatu al-warsh, ng'okola otya? Ng'osoma. Bw'onoogenda mbalimu qiraa ya Asim, ng'osoma eyo. N'ebirala bwe zityo qiraatu sab'a ezimanyiddwa, naye wozisomera nawo wamatalinga. Wallahu a'lam. Agamu si masala nnyo, just nsonga ziri adi. Ono agamba nti salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sheikh, is it allowed for someone to receive a phone call while in the toilets? Because you might be there waiting in the public toilets, then you hear somebody inside saying, Naam, Insha'Allah, Barakallahu Feek, and so on. Nagama, what about phones with tones from the verses of the Quran? Ekisembayo kye kisinga okubeera n'amakulu. Qur'ani teba toni ya swala, teba toni ya simu. Qur'ani n'okwaziina tebiba toni yaki? Ya simu. Tekiba kintu kikutegeeza nti oyina yayagala okwogera naawe. Era kirimu ebyo ebigwa mu ttuluba ly'okugikkakkanya. Tegerekese bulungi? So
Tokkirizibwa kuteeka mu tokkirizibwa Qur'ani kugiteeka mu simu yo nga ringtone ngera bw'otakkirizibwa kuteekamu kwaziina. Hadhihi min sha'airi llah la budda an tu'azzam wa man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwa alqulub. Alqur'anu kalamu Allah la yasluhu kubeeranga efuuke ettone walam tunazzal lidhalik. Qur'an teyassibwa lwa nsonga ezo, la. Qur'an yassibwa lwa nsonga nki? Lwa nsonga ndala. So tugirekere ekitiibwa kyayo bwe tubanga emitima gyaffe girimu akatya Allah subhanahu wa ta'ala. Then ekyokwogera mu toilet la yaliq walaysa min makarimi al akhlaq, tekiri mu mpisa wadde ez'obuntu. Ekifo kiri kifo ebyakyo byakyo byanjawulo. Tewaliwo kisasobola kulinda. Linda onookola otya? Ojja kuddamu omukubire ng'ofulumye muki? Ojja kuddamu omukubire ng'ofulumye mu kaabuyonjo. Leka kutwala kaabuyonjo nga kifo kya muhadatha, kifo kya kunyumizaamu. Abali mu biyigo bino ebigenze mu bikyusakyusa, mwabifudde nga mubiraba mmwe nga bisenge. Mubirabanga biki? Mubirabanga bisenge. Naye ne bwe kinaaba kigazi kitya kasitebeera nga baitul khala, kasita zibeera hammam zisigale nga ki? Zisigale nga hammam, zisigale nga biyigo. N'omuntu abeerayo lil haja, n'omuntu abeereyo lwabwaki? Lwabwetaavu. Ebifo ebyo birimu ebitonde ebiwangaliramu ebitali birungi gye tuli. Ebifo ebyo birimu ebitonde ebiwangaliramu nga si birungi gye tukola tutya, si birungi gye tuli. So tuleme kubeera nga tubitwala nga bya bulijjo, okubeera nga tubeera omwo ne gufuuluka n'obeera nga ali mu ddiiro, obeera nga ali mu ddiiro. Seats. Amasabbe. Ala kulli hal, essimu tunazaanukula nga tuvuddewa? Nga tuvudde mu toilets okwogera. Omubaka sallallahu alayhi wa sallam bamutolera salaam n'atuuka okugamba omuddu n'amugamba nti bw'ondabanga nga ndi ku mbeera eno temutoleranga ki? Tontoleranga salaamu. Kati kutendereza Allah subhanahu wa ta'ala tekukkirizibwa. Allahumma okujjako inda ddala alhajja almasa, nga waliwo obwetaavu ddala obw'ekika ekya waggulu kisoboka, naye awatali bwetaavu ddala ebifo ebyo si bya mboozi, ebifo si byakubeera mu mbeera zifaanaganako bwe zityo. Wallahu a'lam. Obudde nga bwe bufaanagana mukkirize essaawa zizo ndaba ziweze 3 okujjako ng'olina ekitalekeka. Nze nina bijju onteera nga nze subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة. Registration is in progress. Find us in Chira, Chitichifumba, Mulawa, Wakiso District, or contact us on both calls and WhatsApp 0757 802 211. Trust us with your kids. We are ready to serve.